Tulabye nnyo naddala wano mu Buganda, tulabidde ddala kubanga kyo ekifaananyi abantu be twali badde tusuubira nti oba oli awo bayinza okubeeramuko endowooza kwegamba oba ensa nga bavudde mu kwerowooleza bo nga bo oba ensawo zaabwe n'okuvunza abalala. Ba agents bo bangi nnyo abajja okusaanyawo opposition era Abedi Bwanika nga y'omu ku bo. Mu mboozi yaffe eno bino kasooke mbikubuulire kubanga ate bye ngenda okusembyayo kubanga wano waliwo amakulu manene nnyo. Bwanika yabadde ku CBS n'agamba nti obukulembeze bwa Nuupu oba obw'Emakerere Kavule okulemererwa okulwanirira Kofi Bill okugiremesa mbu kiraga nti obukulembeze obwo obw'Ekavule oba Mwanga Kivumbi ne banne tebasaanidde era bali unfit era tebasaanye kubeera nga beesigika mu bukulembeze bwabwe. Era n'ayongerezako n'agamba nti kino kiraga era y'ensonga lwaki opposition mu Buganda erina kubeera ng'ekulemberwa Mathias Mpuuga gw'agamba nti ono yawandibwako eddusu kabaka wa Buganda ate nga Bobi Wine kabaka takolanga ki tamuwandangako ddusu kyategeeza. Bwanika era bw'atyo n'ayongera okubeera ng'asaba Katikkiro wa Buganda okubeera nga awa Mpuuga obuyinza okulemberamu Coffee Debate era awe Mpuuga obuyinza okubeera nga akulemberamu campaign okufeebya oba okudibya ababaka ba Nuupu mu Buganda kubanga ekibiina kya Nuupu mbu kyolesezza obunafu mu kukulembera abantu ba Kabaka mu region eno. Teweerabira Hillside Apartments wali ku Ntebe Road okyamira Kitende oba Kajjansawo ku ttaawo n'ogenda ejjanyi. Kati gwe muganda wange oba oli bweru ozze Uganda onoonya apartment gy'onoopangisa ennaku embale ze mutegeeraganyeeko nga osobola ogikozesanga ewaka famire yo oba katugeze oyinza okuba nga olina obuzibu ne famire yo abaana bo oyagala obeereko nabaawo nti Hillside View Apartments osobola okubeera nga ofuna ekifo ekirimu emirembe ate nga buli kimu osobola okikole oba nga ali ewaka buli kimu mwekiri kiri fully furnished ekiyungu ebisenge mwebiri si kimu ate n'eddiiro eddungi n'environment ennungi ensirifu. Hillside View Apartments zisangibwa Jjanyi ku Entebbe Road waggulu ku lusozi ate nga walungi nnyo era wangu okutuuka ne security weeri. Kati nno kyenzudde nti mu Buganda Caucus ababaka ba NRM nga beegasse wamu n'abo aba opposition abalimu njagala okubuulira bonna bakolerera kimu kufeebya Nuupu oba kusiiga kifaananyi kibi nti Nuupu mbi era terina bukulembeze ne mu Buganda Caucus mwekiri. Kino nno kyoyolekedde ku mmwanyi ku tteeka ly'emmwanyi kubanga Abedi Bwanika bwe yabadde ku CBS n'omubaka omulala ono yakiikira Buvuma County Robert Migadde era nga atuula ku Buganda Caucus. Njagala okubuulira nti ojja okukitegeera nti ddala Nuupu erina obuzibu obw'amaanyi erina obuzibu obw'amaanyi ennyo. Sooka muganda wange gwe wenna alina ebirwadde okimanye nti omusawo gy'ali wano ku Uganda Atalagi nze navumbulayo omusawo eyeekukumya eyo omu ku abo abali talented mu ggwanga naye nga beekukumya eyo tebaagala kwogera baakola research muganda wange era abagezeza ku ddagala lyabawadde oba amagezi g'abawadde gabakoledde. Kati gwe jangu wano oba olina ekirwadde eky'engeri yonna asobola okubuulira nti oba ekyo nja kukisobola oba sijja kukisobola naye ng'oyogerezeganyizzaako naye n'akubuulira. Enamba zaffe zibeerawo emu esembyayo 15 endala esembyayo 73 weziri awo. Kati munnange njakadde nkubuulire bino
kubanga nabadde mbiwulira bulungi nnyo ku CBS FM era Abedi Bwanika yabadde nga agezaako okufeebya okulaga nti Buganda Caucus Chairman Muwanga Kivumbi nti tasobola oba si musajja w'amaanyi mu bukulembeze nga bw'ayagala nti public emanyi. Kati kibuuzibwa nti Abedi Bwanika ye musajja ow'amaanyi nti public gwe yalibadde yeesiga ennyo, naye ne kennyini Bwanika teyeesiga ye ng'omuntu gwe bayita Bwanika tamwesiga era obukulembeze ate era amaze atugamba nti Mpuuga ye yandisaanidde. Kabaka yalibadde alagira Mpuuga kugamba n'abeera nga yakwasaganya enteesaganya ne Museveni ku by'emmwanyi. Kakati Bwanika agamba nti coffee debate oba okuteesa ku by'emmwanyi okubeera nti nno byatovudde mu ngalo, nti bino byonna birina kuteekebwa ku mutwe gwa Muwanga Kivumbi okulemererwa okubeera nti nno alemereddwa okukulembera mu kiseera bwe kyalibadde kyetaagisiza bwe bukulembeze bumulemye. Agamba nti Muwanga Kivumbi ne leader of opposition Joel Ssenyonyi mbu okulemererwa okutuwa obukulembeze bwe tusaanidde okuba nabwo mbu obulina okusobozesa okubeera nga bukwasaganya Gen. Museveni ne NRM ye nti baleme kubeera nga bajjawo Uganda Coffee Development Authority kiragira ddala nti sayidi eyo eya NUP teriyo bukulembeze butuukiridde. Kakati ekibuuzo nti kati NRM yeeriwo okujjawo bujja temanyi kirungi na kibi, temanyi kirungi na kibi, kwegamba yeeriwo okujjawo bujja nti kati bano balimiddwa okubeera nga bababuulira. Njaga tumanye nti omuntu aba ne pulaani ejjawo ekintu era eyonoona ekintu yabeera asazeewo Gen. Museveni okulemererwa lwaki lwakola ki ayonoona. Kakati omusajja ono atalina nsonyi owakimanya kabonera agamba nti ye already yatandise dda mbu ku kisanja kye ekyokubiri 2026 ati lwe kikoma mbu yakitandiseeko dda era n'agamba nti Muwanga Kivumbi mutiitiizi mbu ataasobola na kwogera ne Gen. Museveni ku ssimu, teyasobola kwogera naye ku ssimu ya Speaker Anita Among. Mujjukire ti Speaker Anita Among bwe bagendayo ng'aba Buganda Caucus nga bo bagenze okubeera nga babako bateesa ku bya coffee bill, yakwata essimu ye n'agiwa Muwanga Kivumbi ayogere ne Museveni directly era kye yakola. Kakati Abedi Bwanika atugamba nti Muwanga Kivumbi yatandika okukankana bw'atugamba. Jjukira nti Bwanika ono teyaliiyo mu Buganda Caucus meeting, teyaliiyo nga tenaye memba era teyaliiwo, teyalabanga essimu bagiwa Kivumbi, teyaliiwo era ne mu debate yennyini oba mu kulonda wali mu parliament ku coffee bill teyaliiyo, ne munne Mpuuga tebaaliyo. Naye kakati olwo bavuddeyo batandika okubeera nga boogera. Kakati agamba nti Muwanga Kivumbi omubaka owa Butambala Kaunti mbu byamusukkako ng'ayogera ne Gen. Museveni mbu era olulimi ne lutandika okubeera nga lwesiba era y'ensonga lwaki nti Museveni yamutuuma erinnya okubeera dangerous terrorist, omutujju w'obulabe. Era yagamba nti Muwanga Kivumbi mbu yabeera awoza kimu yessa nga Museveni afuuse ekirala ku ssimu ng'alinga engo oba ng'empologoma nga Muwanga Kivumbi mbu ng'asirisa awoza kimu yessebo. Bwanika era njagala mbabuulire baganda bange, bwe tuba nga tunaaba n'abantu bwe bati nga Bwanika, kati wano mu Buganda bano tebatugasa yadde n'akamu, kubanga ye buli wamu kwegamba abeeraawo bw'atyo oba singa Uganda yakemebwa ne bamulonda kuba pulezidenti oba kyalibadde kitya nze simanyi na kumanya. Kati Bwanika
ayongera okutubuulira ebyaliwo okusinga kwegamba oba okubeerawo mu fight nga balwanira mu palamenti ku byemmwanyi. Kati ayongera okubeera nga atubuulira kwegamba kati ye tebe yabitegeera nnyo ebyamuwanga Kivumbi nga ayogera ne Museveni ku ssimu ti Museveni bwe yava ku ssimu Muwanga Kivumbi mbu olwo n'alyoka munnange yeefunya bw'ati nga tena nakyasobola kubeera nga ayogera. Era atugamba mbu teyaliyo mu meeting mbu naye mbu baamugamba nti Muwanga mbu eyeyogerako ng'atatya mbu yali awoza kimu yessebo yessa mbu talina kintu kyonna kyonna kye yayogera mu argument mu kugamba General Museveni mbu talina kintu na kimu kye yayogera. Naye Museveni ekisooka bamwogera ku ssimu Muwanga Kivumbi ng'omusajja Omuganda alina okubeera ng'awuliriza era n'omuntu yenna yenna omutegeevu ali civilized olina okuba ng'owuliriza then n'oyanukula. Kakati problem eri emu kwe kubeera nti nno gw'owuliriza takuwa gaapu kwogera ate jjukira nti yakubye era kitegeeza agenda ku hanging up ng'amaze okwogera byayogera. Ekyo naawe common sense omuntu asobola okukitegeera nti yino Museveni ayogera byayogera n'ayogera kitegeeza bw'anaabimalayo ye ng'ajjako essimu kuba tasuubira kuwabulwa tasuubirwa kukola nti omuntu agenda mugamba ekintu akikkiriza. Era y'ensonga lwaki Anita Among yakwata bukwasi essimu n'agiwa Muwanga Kivumbi ayogera naye naawe nze mugamba nze kwata okitegeera. Kakati Bwanika ate aliyo mu palamenti atugamba nti obukulembeze obw'ekiboge obwa Muwanga Kivumbi mu kokasi eya Buganda bweyongera okubeera nti nno bweyoleka bwe yalemererwa okubeera nti nno akubirizayo ne meeting emu bweti okuteekawo plan okuleka okugamba nti teri muntu yenna alina kwogera ku lwa Buganda kokasi okuleka ye. Kakati gwe bubeera chairperson owa committee bwetyo ng'eriko abantu nga Babwanika eriko aba NRM abakulwanyisa kitegeeza nti gwe bwe beetu okwogera buli omu agenda kwogera wabuli obu okugamba eddoboozi erimu eryogera kitegeeza olina kubagamba teri ayogerera Buganda kokasi okuleka nze kuba kati Bwanika already ayogera n'ebyaliyo mu meeting gy'ataalimu mu palamenti nga ne mu palamenti teyaliyo ng'awulira biwulire. Abedi Bwanika agamba nti okulemererwa okubeera nga ateeka awamu ba members nti aba NRM 30 abasukka mu 30 kwe bali okuva mu Buganda ne batuuka n'okubeera nga baboyikootinga caucus. Agamba nti Muwanga Kivumbi atuuke n'okubeera nga abagamba nti kale kamba sisinkane mu separate meeting eyammwe mbu kino kyali kituli kyamaanyi nnyo era kitegeeza nti yali amaze okubeera ng'agwa mu gaapu za General Museveni. Njagala mutunuulire embeera eriwo mu Buganda kokasi ababaka abasukka mu 3 aba NRM kubanga bali mu 100 kakati mulimu n'aba opposition bwe bali badde mulowooza nti opposition nga ba NRM kati nga Abedi Bwanika bonna bali omwo bonna basika omuguwa bakolera omuntu ogwo General Museveni abatumye. Kakati oluggo olusuubira okuba nti nno bonna bali ment ku confusing kyokka bonna bano betwogerako Baganda era bawano mu Buganda naye bonna balwanyisa ekintu eki NUP oba kiki tebafuddeeyo bo bakuba kimu NUP tulina kukuba NUP okitegeera nti obukulembeze bonna obuva mu NUP tulina kukuba bukube nga bakuba beerabidde nti already bali mu kweryamu nkwe. Mujja kunenya nnyo bannange abantu aba regions endala naye kati bino nkubuulira biri mu Buganda kokasi. Kakati Bwanika agamba nti newankubadde Muwanga Kivumbi yaorganizingayo kokasi meetings obutonotono mbu yalabika nga ali disorganized nnyo era nti yalemwa okubaako kyayogera oba okulaga waagenda nti ba members kwe bayinza okubeera nga batambulira naye nga
ekyo kisoboka kubanga kati bw'obeera n'abantu abalowooza nti bategeera nnyo bw'oba wali obaddeko n'omuntu alowooza nti mugezi nnyo kino gwe osobola okukitegeera kati omuntu nga Bwanika buli kimu nekyalabako ne bwalaba ekikopo ajja kugamba eyo sowaani eyo si sowaani eyo kikopo gwe mbadde manyi kino kikopo naawe eyo sowaani oyo Bwanika. Kakati abantu abalinga Bwanika bangi nnyo kubanga endowooza za Bwanika bw'aba akubuulira ebiri mu Buganda Caucus muganda wange nti bano basajja bakulu baasoma abantu baabalonda era mwe mubalaba ng'ababaka abava mu Buganda naye bali eyo muganda wange balwanyisa ekintu eki nope. Kakati Bwanika agamba nti newankubadde nga meeting eyo Muwanga Kivumbi gye yalimu mu office ya speaker na Uganda General Museveni yaliyo naye nti ababaka abaaliyo ku Buganda Caucus baali 35 in fact baali tebawera na 35 mu attendance ng'ate Buganda Caucus erina ababaka abasukka mu 10 ba members abasukka mu 10 Buganda Caucus. Kakati gwe njagala onkakase nti waliwo syndicate temugenda munnange nti bangi nnyo ku bo tebagendayo mbula okubanga obukulembeze bwa Muwanga Kivumbi bufu naye kati gwetebereza mulwanyisa bukulembeze bwa Muwanga Kivumbi naye ate twogera ku mmwanyi twogera ku muntu owa wansi alime emmwanyi nazaanika wali ku tundubaali n'ayoolako kilo oba 5 n'atwala oba kilo 10 n'atwala wali ku store ne bamuwa akasente naawe omwana school fees mu bonna basome kubanga nayo ne basasula universal basasula katuba mugambi leeta sente obezo obuugi simanyi ezabiki omuntu owa wansi ow'ekimanya kabonera naye kakati omutendera kwayogerera bino gwakwesika bitoje eno kulagaani ani njagala omanyi nti bwe muba musoobaganye katuuze ne mukyalawo naye ate omwana bw'alwala kiba kitegeeza nti muyina okujjanjaba omwana wammwe awone okuleka mpozi nga ku mwembi kuliko atategeera okuleeta ebyentalo zammwe ate muki mu nsonga z'obulwadde bw'omwana kuba omwana tabimanyi. Kakati bano bo bawoza kimu kulwana kakati munnange ayongera okubeera nga atubuulira era njagadde ebigambo bye byonna nze mbibabuulire kubanga ate njagala babuulira n'omubaka Migadde kye yayogedde owa NRM era nga naye atuula ku Buganda Caucus. Bwanika ayongera tutegeeza nti Muwanga Kivumbi ne bwe yalabikako mu kakiiko aka Agriculture Committee okusobola okunnyonnyola position ya Caucus ku Coffee Bill mbu Kivumbi yali kumpi yekka era nti teyasobola kubeera nti nno akuŋŋaanya ababaka okubeera nga bamuwerekerako okutwala obubaka ng'obwo obulaga obumu kati tebeeza ani yabagaana okugendayo kubanga ekikulu kyali ki oli agenze mu kakiiko ka Agriculture Committee okubeera nga awaayo ebirowoozo bya Caucus muli babaka abali ku Caucus kati kyemwali mukkaanyaako kyali ki nti Kivumbi kye yali ayogera kyali kifu nti biiru kugamba Bwanika kyagezako tutegeeza nti yali yakkaanya dda nti biiru eyisibwe kubanga kati weno bw'abanga awakanya biiru ng'era y'ensonga tewali nsonga ndala yonna nti oba Bwanika oli bwoti oba bwoti wabula kati twogera ku biiru ki ekimuganyisa okubeera nti nomumuwerekerako ogenda mu Agriculture Committee kiki kiba kitegeeza nti already muba mumaze okuva mu bantu abawansi. Kakati Bwanika olwo mu ndowooza ye munnange gyenyinza okugamba ey'ekibogwe nga yagamba nti ekyo kyalaga mbu the extent to which Kivumbi was ill prepared mbu kyalaga butya Kivumbi bw'ataali mwetegefu okukulembera olutalo olw'abalabe ba Buganda Coffee Farmers
mukama Katonda. Okwogera kuba kwogera, naye abantu abamu twalibadde twabasangula dda ku maapu. Kati nga CBS omutindo gwayo guba gugwa, gubeera gugwa, kubanga nze bwe mbanga mpuliriza ebintu nga bino just mbyogerako lwakubanga nkimanyi nti abantu bawudiisibwa, kwalibadde nga kulabula. Naye ate CBS bwebanga obubaka nga buno, abantu nga bano aboogera ebintu nga bino, ebawa nnyo platform, kiba kitegeeza nayo tuba kigitekako question mark. Ekigendererwa ki? Ekigendererwa ki? Nabagamba mulina opoozinga ebintu ebimu naye mmwe mwagala nnyo bitigisa, naye nga mulina okubipoozinga mbona munagusa struggle. Nkugambye nti bano bamuwa platform. Lwaki bamuwa platform? Ate waliyo abantu abalala boogera ebintu ebyamakulu nga bakimanyi ayogera ebintu ebitakwatagana, naye nga babeera bamuwa platform buli kaseera. Lwaki? Kubanga awudiisa abantu, bakimanyi bulungi nnyo. Kati ate awo ovaawa n'otandika okuwoza nti mmwanyi terimba. Ovaawa n'otandika okujja ate n'owoza mmwanyi terimba. Ate era Bwanika naye bw'aba ayogera akulaga nti akkiriza nnyo muki mu mayiga, which is no problem. N'empuuga era akulaga bali sayidi nnyo eya Kabaka. Bw'ayogera bw'atyo kubanga bigambo bye ye kennyini bw'atyo bw'akola ki, bw'abyogera. Era nga bakulaga ti mulabe waabwe ye Nuupu. Bw'oba yagala okikakasa gwe keeping wange owuliriza, era ngenda kunnyonnyola kuba bino bye nkubuulira byabadde ku CBS Bwanika ng'ayogera era nabinootinze. Kati Bwanika ayongerezako naga ti Mwanga Kivumbi obukulembeze bwe bw'ekibogwe y'ensonga lwaki General Museveni mbu yajjawo oba ekirowoozo ekyasooka ekyokubeera nti yali akkiriza nti Uganda Coffee Development Authority eweebwe emyaka 3, at least emyaka 3, mbu basobole okubeera nga bafacilitatinga peaceful transition. Kwegamba emyaka 3 ebenge eri mu service ngeno bwe bakyusa obukulembeze mpola mpola, kugamba bwe bagisaanyawo mpola mpola bagiteeke mu Ministry of Agriculture. Mbu y'ensonga lwaki Museveni ekyo yakigaana, yakijjawo, kyava ku bukulembeze bwa Mwanga Kivumbi obubi. Bwati bwatutegeeza. Naye nga naffe twebuuza nti kale okupapa kwali kwaki? Okupapa kwali kwaki? Lwaki okupapa kubaawo? Kakati Mwanga Kivumbi muganda wange nga bamutadde ku musaalaba, era nga amutadde ku musaalaba si mulala ye Bwanika, era nga Bwanika awagirwa nnyo sayidi emu. Endowooza ya Bwanika teyabadde yokka, ono yawagiddwa nnyo Buvuma County MP Robert Migadde. Bonna babadde ku show y'emu ku CBS Radio. Migadde ono yakulembera group eno ng'ekulemberamu efumbekeddemu babaka ba NRM bokka okuva mu Buganda, era nti ono yaliyo nga Kivumbi ayogera ne General Museveni ku simu ya speaker. Kati ono atugamba nti kituufu Mwanga Kivumbi mbu yatya nnyo ng'ayogera ne Museveni, yatya nnyo. Kitegeeza nti kakati Bwanika ataaliyo, kati bano Bamigadde be bamubuulira ebyaliyo, mbu yatya nnyo ng'ayogera ne Museveni. Era Migadde atukakasa nti Buganda Caucus mbu olutalo lwerimu mbu okulemberwa Kivumbi lwalemererwa oba nti lwalema mbu kubanga Kivumbi yalema okubeera nga akwasaganya ababaka bonna, nti olutalo lwalema mbu olw'okuba Buganda Caucus ekulemberwa Kivumbi atasobola kubeera nga akwasaganya ababaka bonna. Niweebuuza nti ababaka abavuma kiki? Nti bw'atuukayo byayogera tebikwataga nti babitegeera. Wabula ekituufu kiri nti bano beeyawula era bo ne beegatta ne beekolamu ttiimu, opposition ttiimu mu Caucus nga yeegendereddwamu kubeera nti etuukiriza bigendererwa ebya mukama waabwe General Museveni. Kiba kitegeeza nti bagenda kuteekawo confusion y'amaanyi nnyo. Kati yalemererwa okubeera nga abakumaakuma muli baana bato, temutegeera,
temwasoma bwe boogera ku mmwanyi ne bagakize mu luzungu oba bw'okyogera mu luzungu nti kofi tukimanyi mu Luganda nti mmwanyi oba mu luzungu kofi nti oba mmwanyi nti kofi. Migadde atutegeeza nti olunaku caucus lwe yasisinkana Agriculture Committee chairman Mwanga Kivumbi yali disorganized nnyo era mbu nga chairman oba chairperson oba committee mbu katono abagobe mu meeting ndi mufulume naye nti yabalika basigale mbu olw'okuba yali tayagala bintu biwanvuwe kwegamba balega nti balina butakkanya bunene nnyo ne Mwanga Kivumbi mbu ng'ali disorganized kuki lwaki muba temumuyambako kubanga mutegeera lwaki muba temumuyambako nti mwe temuteesa ekyababeeza bammemba ku caucus ki temusobola kugamba nti bannange omuntu waffe bimusobyeko kale tubali tugamba twali batukola bwe tuti ne bwe tuti oba ne bwe tuti ne bwe tuti ng'Abaganda. Kakati Bwanika atutegeeza nti engeri Buganda Coffee Farmers gye baafiirwamu coffee debate eraga nti Kivumbi wamu n'obukulembeze obulala oba abakulembeze abalala okuva Kavule Makerere Kavule bano bali unfit mbu tebasaanidde nakubeera nti beesigibwa mu bukulembeze bwonna obw'engeri yonna ndowooza okiraba nti abakulembeze bonna nga boolaba nti Makerere Kavule mbu teriyo muntu n'omu ayina kubeera nga yeesigika mu bukulembeze bonna kugamba alaba tebalinaawo yadde ye Bwanika gwe bawa kaadi ya NUP ng'abuliddwa ne wadda ye Bwanika. Bannayuganda njagala mutegeera ebintu bino bannange naye simanyi nti muyinza okubitegeera. Kakati Bwanika kati alwamala eggobe mu kibyawuliriza Bwanika agamba nti kati ssaawa eno kiri kiriya nnyo lwaki opposition mu Buganda erina kubeera ng'ekulemberwa Mathias Mpuuga Katonda amaze okutumatiza eri waggulu atubuulidde nakakasa n'atugamba nti kino kiri kiriya njagala mukitegeere nti opposition mu Buganda erina kubeera ng'ekulemberwa Mathias Mpuuga kiriza kyamuluma era yagamba nti ono Mpuuga gumulaba yawandibwako eddusu kabaka wa Buganda ekitaakolebwa Bobi Wine ndowooza olaba gye biva. Bwanika era bw'atyo n'ategeeza naga nti Katikkiro wa Buganda alina okubeera nga awa Mpuuga obuyinza okubeera nga akwasaganya coffee debate wamu n'okubeera nga akulemberamu campaign mu kulwanyisa ababaka aba NUP oba bacandidates ba NUP wano mu Buganda. Ndowooza owulira njagala muwuliriza bulungi mbu kubanga ekibiina kyabwe nga NUP kimaze okulaga nti tekirinaawo busobozi kubeera nga kikulembera bantu ba Kabaka mu region eno. Oyo ye mubaka wammwe Bwanika owa Kimanya Kabonera yeesimbawoko kuba pulezidenti ne bimulema alina ekibiina kye ekyakona kakati wuuyo yatuwalikikya ku bukulembeze nabagamba lumu wano ne bagamba nti oyinza okwesanga nga oluwonko oluliwo wakati wa Mmengo ne NUP lunene nnyo oba oli awo n'okusinga oluliwo wakati wa NRM ne NUP. Njagala okubabuulira kubanga ate eno hado nayo nnene okubuuka nti waliwo abantu bo be baategeka nti bano be balina be bakusoma abakulembeze abateeketeeke nti Bobi Wine naye gye yayingira mu kibalo ky'abantu abamu era abamu bamulabanga eyakendeeza obuyinza obuwanda eddusu ku bantu. Bwanika kyayogeddeko nti Katikkiro alina okukulemberamu okubeera nti nno awa Mpuuga obuyinza wamu n'okubiriza abantu baleme kulonda babaka ba NUP mbu kubanga ekibiina kiraze tekisobola kubeera nga kikulembera abantu ba Kabaka. Bwanika
era ekibiina kya Nuupu kye kyamuleeta era alina kaadi ya kibiina kya Nuupu nekyongera okulaga butya oba pulaani yaabwe bwe yayiika ey'okubeera nti bawamba ekibiina kya Nuupu. Pulaani yayiika kyekiboogeza ebyo byonna, naye ng'era babagamba nti munnange Mukama Katonda ali wamu n'abantu be, ebyo byonna tujja ne tubimanya ne tubiraba, ate ekirungi kyawanika nti ayogera ekimuli ku mutima ne tukitegeera nti ye ng'egyali nti waliwewere ayogera kyasanze kyonna bw'atyo, ayogera bwogezi kuba yali badde agamba nti baali badde bampanze naye kenyini teyekkiririzaamu agamba nti mpuuga mpuuga gwaliira gwe balina ng'emmundu emmenye, naye katubasabire ekirungi nti Bannayuganda oba Abaganda bawulira bino byonna, ate ffe tuliwo kubeera nga tubabuulira byonna nga bwe bigenda mu maaso, muleme kubeera mu buzibe.